Ensisinkano eno eggulidwawo omumyuka wa Ssaabaminisita wa Uganda asooka Hajji MOSE Ali ng'ono asiimye emirimu egikoleddwa minisitule eno omuli okutuusa amasanyalaze eri bannansi n'ensonga endala. Ono era alaze nga disitulikiti ezitannafuna amasanyalaze okuli Buyende, Buvuma n'endala nga bwe zigenda okufiibwako. Wabula agumiza eggwanga nga bwe waliwo enteekateeka ey'okuleeta enkola ey'okugabira bannansi amasanyalaze. The number of electricity connections from the present 60,000 new connections annually to at least 300,000 new connections annually. The policy is to be tabled before Cabinet this quarter, financial year 2017-2018. In addition, Electricity Act 1999 is being reviewed to promote the efficiency and attract private investment. Abantu abasoba emitwalo 5 be basenvulwa mu kirombe kya zaabu Mubende okusinza ku gavumenti. Abantu bano baliwo mu bumenyi bw'amateeka si kyekyoka n'abamu baali bagwira mu nyaffe Uganda. Okusinza ku minisita Irene Mulonyi, kino tekigenda kukosa bannansi abawangayira mu kitundu kino eky'Emubende wabula kyakubuna n'ebitundu by'eggwanga ebirala omusimu wa zaabu saako n'ebyobugagga eby'omutaka ebirala ab'ebuuheejo Kalamoja n'ebitundu ebirala be bamu ku bagenda okubeera nga bakosebwa. Wabula alambise wa we batuuse oba enteekateeka zonna we zituuse ez'okubeera nga abawangalira Mubende baddamu okubeera nga basima zaabu. The licensee who had been given the area to do extensive exploration and mechanized mining offered 10 square kilometers so that we can demarcate it and have the artisanal scale, small scale miners get on with their business. Mungeri emu minisita era akonyeeko ne ku nsonga y'amafuta n'agumya bannayuganda ng'enteekateeka zonna bwe ziri mulaala okutuusa mu mwaka gwa 2020 nga bannansi okubeera nga bafuna amafuta agagenda okubeera nga gatuukiriza. Okusinza ku yagamba eno yemu ku nteekateeka ze baasuubiza bannayuganda era eziteekeddwa okuba nga zituukirira. Following the directive by His Excellency the President, as a country we need to tap into this resource. We've prepared for such a long time. We've put the laws in place, we've put the regulations in place, we have institutions in place. Oil must now flow. Because when it flows, then the revenues for this country will improve, they will increase. And these revenues are going to help us in all these development activities that we are talking about. So the earlier this oil can flow, the better. And that is why we have adopted the fast track model. We are doing everything possible. We are trying our best. We are trying our best to ensure that before 2020 ends, we have the fast oil flowing. Ssaabaminisita Hajji MOSE Ali ye avuddeyo n'ategeeza nti kikulu nnyo okubeera nga etteeka erikwata ku ttaka liteekebwa mu nkola saako n'okuyisibwa olw'ensonga nti linyigiriza oba linemeseza enteekateeka za gavumenti ezitali zimu omuli n'emafuta, amasanyalaze n'ebintu ebirala. The production from the Sufuru phosphate is expected before 2020. Land acquisition for infrastructure development projects, however, still remains a challenge. There are delays arising from landowners who either oppose assessing their land or dispute the land rates recommended by the Office of the Chief Government Valuer. These disputes lead to escalating costs of the projects. This shows that the land law in the country may be a constraint to investment. Gavumenti erina enteekateeka ey'okubeera ng'etuusa ku bannansi amasanyalaze okutuukira ddala ku Magombolola. Ensisinkano gye balimu ey'olunaku olwaleero kwe kubeera nga batema empenda enteekateeka zino zonna eza minisitule y'amasanyalaze n'ebyobugagga eby'omutaka okubeera ng'etuukirizibwa. Ensisinkano eno ya mulundi gwa 7 era ng'ekomekerezebwa olunaku olw'enkya. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 olw'eggulo wane Munyonyo mu Kampala.